zengoye ezo za sitaani. Sitaani zengoye zakozesa kubanja uniform y'abantu bali abantu abali bamaze okulutinga ne bagende abagenze mu underground ze bakola ki ze bambala era bwotuke tosola bala babeera bwe bati kati nze mukugira bwe nti mukubula nagende eyo nensangayo abayimbi besijja kumenya manya naye n'omu w'amaanyi nnyo wano kati olanga bw'oyimiridde kati ng'abala bayimiridde wano bwe bati labasimbye layini nga bangi kati nga omukulu abakulembedde ali ku front ye ayambadde wudu ya red kati bano abantu abazze abali wansi abapya babasimbizza layini kati wano ku mutima wano gwalingayo engeri yaka campus mwafuna kirooto era kyalinga kino naye nga yaliyo kubanga abantu abagenda mu underground mwoyo gwe kukola ki gwe gugenda kati kalinga ka campus kati campus kene kamufulumamu wano ku mutima bwe kamufulumamu kati ne baleeta kati bwe baleeta kati nga kali akantu kakufumita nikakunywamu omuki omusaayi nikasikamu nikasakingamu omusaayi ng'olwobeera omaze okubeera initiated kunywa musaayi banywa musaayi banywa musika kati kali akantu kakusikamu omusaayi nikakusika negukola kino negukugwamu ne basuula eri kati nga batusimbiza layini kati batusimbya layini kati batuuka ku nze naye ng'abantu bonna bambadde ezo ziwudu za black oba ebigoye byenjogerako oba osobola okuba obuyinza obitege kiba kiwanvu kiba nga kanzu ekya black ekya black kati ne Michael Jackson yakyambalako n'ayiwa obuntu n'abula kati kimanyi oyinza okuba kitegedde kiba kya black nga kirina gundi kirina ekikoofiira kikoma wano kati ne kiba nga kimalayo okuva wansi mpaka ku gundi kati nga bakoze bwe bati kati ono yali gundi waabwe yali yambadde ekya red ekinaga nti ye alina level gy'akola ki abasukulumyeko kati ekijja nga kanywamu omusaayi kati mu kunywa omusaayi ze baatuuka ku nze kyava babuuza ono muleese waaki ono ajjidde ki muno mumulekaddeyo mumuveeko namumute kati ne bantu omulimu nempa wamukamwenti nadde engulu wenti naye ng'ebiri wansi mbikoze eki mbirabye kati bwe navaayo guno omugongo guno gwolaba kiringa bona okwata akantu ke bafunyemu emisumaali ne giyitamu ne gifumita bakakutuuza ku mugongo omugongo nga gwambalagalira wiiki namba biri wava mu kirooto bye byali bikunyize nga tokyayimuka olulumi lugize nga bitadde naye nga guno omugongo nakizze mu mugongo ng'oli alinganga yakutte ayanjokyezza omuliro nga mpulira obulumi era natambulanga bwenti okumala ebbanga nga tisagala muntu ankoonako bw'ati kumbe eno mu kuvaayo bano abantu beno baali bakola ki basaba yes mukudde engulu basaba balinga bakusabira bansabira kumbe oyo promoter naye waaki waayo member kati nze nzije ndabula you get what I'm saying ndabula promoter atakategedde bulungi mukyala gwe bamuyitira okusiba envi akavubuka ke yali afa kubanga eri yali alinayo family UK bamuleese akole ki azze akomyewo ku mu Uganda naye nga tasobola beerera awo afunayo akamutwaliriza obudde kati kumbe kafunye kali mu underground kati gwolabula ovaayo kati njogera ebigambo antwalayo initiatinga yeri nti oyo okitegeera era bane tusabe nnyo nze kambabuulire kuba ebintu bingi musize nkyababuulira experience zempiseemu naffe tukyawulira kwagala kuyiga kati bwe navaayo eyo neyongera okusaba mukama nayongera okunyweza nantumira omuvubuka bwe yantumira omuvubuka nangamba nalaba bakayina ne boss we musi y'omwoyo we wa mukama nangamba genda ogambe gundi oyo atererewe ngendo muwera omukisa nenzija owa boss we nabasangira mu buliwo nga bali mu kukaayana nengo omulenzi avuddewo nangamba yazunga buzuzi yantamye era namugoba nengamba kigezo omwoyo wa mukama beeyogera biki bituufu nensinkana omuvubuka nemubuulira bwe namubuulira yeewuunya nnyo ne mukama agambe genda oterere wanakuwera omukisa neyeewuunya nnyo era saa zino omuvubuka yaterera mukama yamuwa omukisa amina mukama affe yeebazibwe so neyongera mu experience eyo
ewabaawo ampita osaidize namanva eyo nenkola ku client omulala mukola mu client omulala kale mukama yampa missions nyingi kanjogereko ez'amakulu ennyo ate olwo n'omuwala gwe mwali mukwataganye naye gwe wajja mu kkanisa oyo kati nga mukama amunjawuddeko nenenyeza mukama ansaasidde atandise okunziza mu missions ze naye nga bali abasumba weebali naye ng'ekyoto kyange ekyemutunda ekikola kitokota kyali kyo kitokota kubanga natuka essaawa neneeyawula nga nzekka mu nnyumba neneggaliramu okumala ennaku mmeka 4 sifuluma oli mukusaba nakusiiba nga mmala n'omwezi nga siridde naye nga nnywa bunywi kati nga bw'omanyi bwe tunga ekinoonyaamu Katonda kati okutegeera byonna lwaki nayita eyo sitaani kiki yali yanjagaza waawano kati wayitawo ebbanga nyongere nnyo okusaba kati nzija ku byannyanja ennyanja eri gye nali ndota mermaids nga zinkozesa n'emisota nga ginkozesa n'ensanyalala amagulu bwe neeyongera okusaba naloota kirooto nga ndi mu kulwana n'abasirikale kyenva sisinkana omusajja ali mu kyererezi oli eyajja yali ayambadde egandula ku buliri ng'atudde mu kifo kya kyererezi wekiti kyava mpita ngamba Andrew jangu ng'atudde ng'ekigoye ekikomeeri ng'aliko embiri mpanvu nga yesize lipshine nga muwanvu yakwata mukundi kati nekiba nti neyeesala wano nangamba Andrew okuva n'olwaleero nkutadde genda owereze Katondawo naga nkola naawe endagaano nankwasa mu musaayi omusaayi nga gwa black bwe yankwasa mu musaayi ogwo nangamba nkutadde genda owereze Katondawo n'asituka mu kusituka nga takoma kozi yali akyakulimu engeri kano ke wagambamu nti kale ng'akya ninako enkwaso kati mu kwogera ekyo n'asituka n'agenda mu nnyanja bw'ati kati aba alinnya mu nnyanja nga nange nzija mugoberera kyabera ngamba Andrew jja tugende ffenna ne mugamba nze siva Mukama Katonda wange ate agambye nkutadde nkoze naawe sigiva Mukama Katonda wange omusajja n'ayingira mu nnyanja n'agenda ne mulingiza mwe nintula wenti mu mazzi ne mulengera nga gwerayo kati abagamba nti obwakabaka bw'ennyanja tebuliyo mba sibategeera gye buli era bangi abatuuseeyo babutubuulira okumanya obwakabaka bw'ennyanja gye bulizi nate we neeyongera ennyo ebuziba mu kusaba natandika okulaba nga nva mu nnyanja nga nvaayo mu nnyanja nga nyambadde yunifoomu z'obusibe bingi tujja kutuuka waawo so kati nenkola neeyongera ddala okunoonya Mukama kati mission eyali enkakali eri wano okuzuula kiki nali mu bwakabaka bwa Sitaani lwaki alumu nsinkana omusajja abeera nnyo ku TikTok okwo ayina katabanike kali nga kalina dreads kyenva mugamba muganda wange bumpa akatabani ako nekakolako dreads mu buliwo nange ate ofaayo nja kakuwa wayita ebbanga ng'akampa bwe yampita okgenda mu maka ge nasangamu omusajja omukadde banange essala inaamanya ate okulokoka kwa njawulo mu bulamu bw'ensi era tubuulire nnyo enjiri kati we natuuka mu maka gali nasangamu akasajja akakadde ennyo nga kambadde entalabuusi nembulira enjiri we nabuulira enjiri akasajja kali nemubuuza ono omwami gwe mbulira enjiri ate oyo nga jjajja wange ava Tanzania kati mukungamba nti ava Tanzania ngamba okke nga ndaba kanti ne kaseka n'obunnyo bwakola ki bwasiriira bana bino byenjogera ge mazima agatuuse ku bulamu bwange sibalimba obunnyo bwasiriira era omwami abeera ku luguudo olwo lwaffe lw'emunyonyo nga si lweno naye lwekusala amalodi okwo kati munnange ng'amaliriza kati nga bamukubira essimu yangamba bw'ati kale banenkubuulire bulijjo tubanoonya muli abaana bana abalina endagaano ne Katonda waffe bulijjo tubanoonya nange nga Mukama mulungi gwoze tusanyusa okulaba nzija waawo tusanyusa okulaba tusanyukidde ddala okukulaba banna yali ayogera mpola bannange tusanyusa okulaba kyava ngamba ffe tusamirira gundi nakayima yayogera ebintu bingi nti n'abakungu abamu bamutya we yayogera ekyo ne ngamba
wano wendi siwachi siwatuufu nayogera ebintu byali bingi immediately nowabawo omukyala amukubira essimu n'amugamba mu bantu betunoonya owookusatu tumukoze eki tumufunye wasigaddeyo abalala nabo tujja bafuna kati oli n'asanyuka nnyo naga mukama nga mulungi kyobola ne katonda ne bali basamira ne boogerani mukama kati munnange wayitawo ebbanga maliriza okusiba enviri nga namba maladdi nve wano kati munnange wayitawo ebbanga ne maliriza omwana maliriza omwana nenfuluma natambula ndi nomale bamaze okunsasula simanyi kiriko kugira ntambula nvudde okukola ngenda nga bonootambula nga tumanyi waliwo nga bwotunula n'emabega nga kwega si byolinako mba ntuuka kudduka okugula ebintu nenkyuka bwenti ngenda okulaba ng'omukadde ali mabega n'akaggoke gwalese mu nnyumba ng'atudde nga ndi mabega natya olwo twamubuuza olaga wambi yali wano naye nga ye alinganga ali wali eri ajja nkoberera naye simanyi ngeri yantuukako kubanga saamulaba naye nga wamusanga mu maka gy'ogenza okusiba dreads enviiri natugenda okutunula emabega ng'ali mabega engamba Naalongo omukyala atunda edduuka naba omukadde wuyo mulese eri ng'akutte omugga ayimiridde nga bona abalunda ente mulese nambuuza aliwa wuuyo nambuuza aliwa wuuyo nga ye ate tamukola ki kyenva nziramu ak'emutundwe kati guno gulabika muki mwoyo nensaba nange okusaba kuno mukama alina amaanyi nensaba nentandika okutyamukkawa nga naye ndi strong kuba nali mmanyi wennyimiridde mu kyoto kyange bwe nagwawo bwe nti omukadde n'asonga naweebase ozeeyo ewaka najja n'atuula mu ntebe yalina omuggo gwe yali akutte n'agunsongamu waaki nentandika okusaba omukadde n'abula aweebwa amaanyi okugoba emizimu bwe yabula kuva kule omusajja teyaddamu kukola ki kumpita okusiba enviiri teyaddamu kukola ki kumpita no wa promoter teyaddamu kukola ki kumpita wali okonektingibwa yali nkonektingibwa kati nzijja okudda wali okugamba nti wenamanyira nti sitaani yali yakulonda mukole ki muweereze kubanga baŋŋamba nti ndi mukunyo mu mbuga ya sitaani nawe nja okwogerako mu maaso awo nga baagala kuntuuza ku ntebe y'obwakabaka bwa sitaani neŋŋaana ne bagamba ndi mulokole awo nawo waliwo sitole yaawaawo kati sooka tuwummulira awo tugenda kuba tudda ne paati yaffe eddako ne Andrew atubuulira ebikwatagana n'obwakabaka bwa sitaani gwagamba nti buliyo ate ne mu bulokozi because bino bye tuliko already yali akkiriza Yesu naye nga already endagaano zaali tezinnaba kutuka tugenda kuba nga tukomawo bakulisaayo nnyo mu kuwummulamu kwe tubaddemu tukyagenda maaso n'ekitundu kyaffe ate ekiddako bw'oba oyagala okutegeera obujulizi buno wa yonna gye tuvudde ky'oba okola subscribinga ku Good Girl Doreen Tuition Mamdi YouTube channel ate ofollowing parts zino zonna nzitaddeko Andrew K from part 1 so far to every part we have zonna tuzitaddeyo mukwano gwange omulungi gye ziri bwekyoba okola gendayo onoonye ne videos endala nnyingi ezisomesa eziyigiriza n'obujulizi bw'abantu obw'enjawulo ate munnange bwe bazze nga batuwa tugenza okuwummula munnange Andrew yali atuuse buziba nnyo mu kigambo kya sitaani oba ky'okuweereza sitaani kye yakolanga nga tamanyi ye bye yalowooza ebimu nti bwalinga busamize bwe baamutwalangamu naye sitaani yali yamulonda dda okutuuka awo wonna ku myaka gye gye yaliko yali yamulonda kati tugenza okuwummula ng'atulaga nti y'omu ku abo be baali banoonya okugenda okutandikira ddala abana okuba nga baweereza tukomyewo okiddukamu osabira akakadde ako kadisapiyaringa kabula tebaddamu kumpita oli egye nagenda egayaza road teyaddamu kumpita noono teyaddamu kukola ki kumpita ndowooza kyesaamanya nti nze muli kye nategeera nti mukama
yabanjawulako oba balina kye baalabe kiri muki omusajja oli bwana mmanya nti yani Katonda yatudde mu nze bwana Katonda tumuyerekengera kubanga naye yeewuunyisa kubanga yonna eyo yonna gye mpise tebadde byamu so lwaki tubeeraawo kati nzija ku mwami ono w'Egayaza Road nga tutandika okugenda naye kyaki ye tutandika okubeerayo bwe twatandika okubeerayo naye omuntu gwe nasinkanayo oyo yali mukyala ng'omukyala oyo mukwano alina omwana oyo kyali kyana kirenzi bwe tubeera mu kyaki kyana ekyo kijja ne kizannya nange kaze sibifaako kubanga nze nali nsabira aliwa ono omunene omukyala bwalaba mu kyaki n'ajjako ewuwo omutima gwamwagalira ddala kati era n'abawuliriza mikono gyange wano be nagambanga n'obagambako tukwate emikono tusabe era nga bwebimanya ebyaffe by'emutundu ebyabalokole tugabe ebyabalokole bw'oba olina kye weetaaga gwandiba mulimu kyandiba ki ogambako banno n'obagaa tukwatagane emikono tubeere nga tusaba kati munnange ankola ki nga nfuna mission endala mukama ansindika eyo eyansindika eyo namanve nansabira omukyala nyenze kukola nasabira omukyala oyo waliwo omukyala gwe nali mba mukola kati nga waliwo omukyala tudde ku lubalaza bw'omala no nange ojja onkoleko ne mugaze sigenda kukolako sigenda kukolako nagamba sijala kunaaba mumbe ne mugaze sirina bikola byakunaaba ki munviiri ze nabikola dreads nagamba no togenda yitewo nga tonkozeeko kiwala kyala kito kirabika bulungi nengamba omukazi kati nga natandika okwekengera abannemerako awo wabawo ensonga lwaki mukama abansisinkana kati munnange nankola kinga namba omukyala nga nnemerako ngamba ne oboozi nazizambo naaza tezikaze tewali buzibu konze kale nga nazaamu omukyala enamala omunaazaamu nga tandika kuŋŋamba nnyo muganda wange ani omwenge yaffe tetubitegeera konze nange nga ntandika nemubuulira njiri bwe namubuulira enjiri nga tutandika kwogera mu buli engeri gye nasumululwamu engeri gye nava ku mwenge ng'onywa omwenge omuwa obujulizi awo engeri gye nsumuluddemu ne wentuuse kati munnange nkugira bwe batyo nga nkola ki ganze bampa ebiri gyange nga ntambula nga nkola ki nga ŋŋenda mba ntuuka bwe nti ku kooko nalina akagaali ebigere bino ebibiri enjala ez'ebigere bibiri nezitandika okuluma naye nga ndowooza kuvuga kinnyo kagaali mba ntuuka ewaka ebigere ne byeyongera okukola ki okunnuma nalina okugenda ekajjansi juya twatekoleranga ku bugaali nina otuuka ekajjansi okudda amazima sikyasobola vuga gaali ebigere bikoze eki bibira mukama biri ebyomwenge yabikola ki yabitowolokosa kati no bizimbye ngamba Katonda kiki kino sikyasobola kulinnya sikyasobola kukola kintu kyonna enva nkubira oyo omwami Gayaza Road bwe namukubira naŋŋamba wagenze ne bakuwa ssente emitwalo 2 gikwayitidde emiki emyoyo sitani yadde akuwa enkwaso ogambye ow'Egayaza yasooka n'abula teyadda mukolako yali oyo omusumba yali muntu awo omanyi sijjukirawo bulungi oba omukyala ono w'Egayaza yali mukya ntegedde kati awo kati n'omusumba kennyini naye w'Egayaza kati omukubira essimu akugamba emitwalo 2 gye bakuwadde yabadde enkwaso eyo gyajjidde ku ssente njagala kuzikiriza kati ansabira bwansabira ebigere ebyo kabitowolokoka ndyoka nterera so zijjidde mu missions nyingi kuweereza Katonda kati omwami ono w'Egayaza nentandika omufuula nnyo omuntu mukwano gwo musumba wange nentandika okuba nga mweyabiza kati ntandika omweyabiza nga nze simanyi kiri mabega we era nga sikirabangako kati munnange wayitawo ebbanga ttono natandika okugendayo nga nsinkana omukyalo oyo omuwala oyo nga tubeera ba mukwano nga tunajja mu kyaki ntusisinkana tubifaako kati nenfuna ekirooto eddoboozi liŋŋamba gende Gayaza gende Kasanga Kyompeere kiva ŋŋambe Kasanga kigenda okuweereza nga sina n'omu gwe nkola ki gwemanyiiyo yo ŋŋamba nkugambye gende Kasanga Kyompeereze ne binsobera nina mukwano gwange ye William talina buzibu bwemwogerako muntu wange annyambye nnyo kutuuka wano abadde mukama yamuyitira musobola
ne mukubira manya ne musinka tukola fenna ne mubuulira nangamba Andrew tulindirire mukama yamubuze bwa yenda okulaba ndi ku lugundi lw'eggudo lw'eggayaza kyaki gyeri ngamba kakati kyaki eno gyeri nze ndi musajja waawa wemutundwe ndi musajja w'emunyonyi ngenda ate kugenda nti eno ebinsobera adempulira oluyimba muze let your God be the glory ngamba ndowooza mukama bwatyo wakoze eki wasazeewo so ngamba mukama ngamba William nangamba nti mukama bw'aba akutuma abaako ebintu byateekawo Emuga kati mukama waba akutumira kitandika okuteekawo byoyagala mukama yalava wano yali rooms bbiri ezo njagala kinaabiro biki byonna ne nteekawo byenjagala njagala n'omulimu don't wish ekintu ekyewuunyisa Katonda lwaki lumu nali nva waka zijja mu tawuni waawo mukama era tensa okuddamu okunnyiriza onsaasira we omuwala wetu addamu ne tusinkana mu tawuni naye ebyomukwano byakola ki yagenda wa meter box kati nga nze nnindiridde mukama era nali mbanyi nti mukama ajja mutereeza omukyala ati munnange babiggwa nga musinkana nga tunyumyamu awo nga wamanyire bo balijjamu ne bamala n'enkita kati mba ntambula ku street nensinkana bannamawulire nga balina omukyala gwe bakwata nga boogera ku kitongole kisijja kwogera linnyo boogera ku kitongole ekyo naye ngaekitongole ekyo kiyamba bakateeyamba kati bakateeyamba abo bano abaana balina obulemu kati ne mbayitako neŋŋenda nenga ndi sinali sire bwe bandaba nga nyimidde ku bannamawulire bajja kumpita ffala nengenda nentula mu saaluuni bwe natula mu saaluuni simanyi kyambagula kufuluma mba nfuluma nensinkana omukyalo oyo y'omu bwe badde bakolako interview nga bamusibawo bi dreads kati mu kumusiba obi kyemba mugamba mami naba akusibawo bi dreads kyaba ngamba mukyala ali yonna girayi yakola ki yansiba ngajjanga otuule nkutereeza n'atuula nemutereeza nemunyomezera nga wedda bwe tunyumya ebyokusumula bumwenge kyaba ngamba bulijjo gwe tukola ki gwe tunoonya gwe twagala ogenda tuyamba mu bavubuka ne bampa omulimu bwe bampa omulimu bampa gwa store manager nze nkulira store manager ntandika okuba nga nkola okulira store yaki ya byakulya mwabeeranga muzibedi cover bakiseewo naye kankireke mwabanga kikwatagana n'omuntu okireka kikwatagana ku organization enjawulo ezimu tuzirekayo kati ntandika tugaba bed covers tugaba emmere tugaba buli kimu kyonna abaana abalina obulemu kye beetaaga kati ebankwasa store eyo naye nga bwe ngenda bwensaba eri egayaza kati nembagamba nafunye omulimu ng'omukyalo oyo waali kati ne bannonda abamu ku bagenda okuteeseza ekitongole ebweru w'eggwanga netugenda twagenda omukyalo yali afuuse tufunye connection kozi passport yo biki byonna luli ogundi ogugamba nti byateebwa kati byateebwa kiri ekikazi kyennaga ekyali kizikuttemu kati bano mukugirawo tibyali byateebwa kati munnange erako era waliwo n'omuwala omu gwe neerabiddeko emabega nti bwe twali tuli mu coachship nkundi omuwala oyo naye nayogerako naye nga ndi eri nangamba bino ebintu byogenda ofuuka nze nandibibaddemu batuvuddeko oyo omuwala saamwogerako naye yafunako olubuto ngaaliwabe fotipotro zakinoga katono aliwabe fotipotro kati nangamba mpeereze emitwalo 3 nsobole okulinnya baasi tezinaba kuvaamu nje Kampala banzi nanoonya emitwalo 3 nga ninga anoonya kakanya eno mu nsi nga sinalokoka kati mu kulogoka ebiku era bana abalina ebiyenje basabe nnyo nzinda ebiku byafuluma mu nnyumba saddamu kulaba kutumpaka kati nkomawo wano ntambudde ngenze okuteeseza ekitongole twogera n'oyo omuwala addamu annoonya aŋŋamba nze nandibadde mu bintu ebyo kati nga muli nfunamu ekirowoozo kale singa tuddiŋŋana kati munnange wayitawo ebbanga ng'omuwala omutandika okucommunicatinga aŋŋamba badde nina ssente zange banzibye mu kibiina simanyi kyakkola buli neŋŋamba bange ono bamugirimuga tusabe kanze kyesaamanya nti nyinza ofuna connection naye ebikwatagana ku relationship katuvaayo
baine mukwano gwange omu kati nga munyumizaako twatukisa ne tuwogera ntufuka ba mikwano emunyumizaako nemukubira essimu yankubira essimu nangamba Andrew weegendereze era omuwala we Mariam waali mukwano weegendereze abalabe ennaku zino bakola kibazibumu banali namugamba oyo nsabira ku mukyala wange twagala kuddingane nemugamba nti ekyo kati kyava agamba nti ndaba omuli ndi mugumu mukalu omulala mubisi nemubuuza kitegeeza ki n'aseka omuliro omubiri omulandira ogumu mukalu omulala mubisi nziba kitegeeza esa kitwala nga kikulu mukwale wena nga Andrew weegendereze kati nenkita tugenda mu maaso n'okunoonya Mukama byonna bwenkola mu kitongole kati wayitawo ebbanga teryali fenne batugamba tuddayo netuddayo naye ngaera tuli awo n'omuwala n'omukwano gwange kati bifo nga tetonnabagenda kyenva mugamba omusumba ono nti ali wasa omuwala oyo yali bakoze eki yeesiimye ng'omuwala alabika waaki wampisa ono gwe wali naye ono gwe nawasa gw'ogamba mbu musabire oddemu kuba namugamba atusabire ne mugamba musumba ali wasa omuwala naliba yeesiimye naye ng'ate nze omutima wadde mulaba aliba yeesiimye naye ng'ate sije kukola ki gwagala aliwa omulala kumbe zekisamanya nti musumba idea agikoze eki agibayinze nga tugenda mu maaso nga nzirayo bwe twaddayo nga omukyala omu nga nkubira essimu y'omukyala oyo yennyini ng'agamba nti Andrew nalose ekirooto ng'ebirooto bituuse eby'okufumbiriganwa kati ate nga waliwo omukyala ngaliwo omukyala wagamba nti ugenda kufumbiriganwa embaga yeetuuse embaga kati ng'omukyala atunudde eno nga mutume bw'abagamba embaga yeetuuse ng'omukyala bw'atunudde eno omukyala yambadde ekiteeteeyi kya red ku ssimu y'omuwala ono nemubuuza ti ye kitegeeza ki ti ebiroobe eby'embaga bikoze eki bituuse ensobera kati bwe yaŋŋamba bw'atyo nenkomawo nembutwako mu Uganda bifo nga sirabaga nasooka kubuuza oyo yennyini omukyala kyomuwala ono ali atya nemugaa naye tokola ki toyogera ng'omukulu alina kubonga ali mu kkanisa nemugaa toyogera kakati ye yankubira okuŋŋamba ebiro by'embaga bituuse sirika kati neŋŋamba Mukama ddala byebiro bino ebituuse sitakitwala nga kikulu naye nga mu kitongole muli nalinamu omuwala gwe nalinda ndaba ati talina buki buzibu kati nemba nga ndaba abantu bameka kati ŋŋamba tadde ono oyagala kwerobozaamu ani mutuufu gw'onaabeera temanyi kibeerawo tekibeerawo ekyo si kirungi kubanga bayibuli egamba alaba omukyala ow'okuwasa kiba kirungi bw'olaba twala maaso ga Mukama omugaye Mukama nalabye ono anaaba atya omubuuze bifo nga tonnabakola ki mu approachinga mugamba muteeka mu kirowoozo kiri ate bw'omala omugamba ate Mukama si gwe gwe yakoze eki tokiraba engeri gye kiba kitamu so kiba kirungi n'olaba bw'olaba sirika gwe twala mu maaso ga Katonda wo then Mukama bw'akonfaminga n'olyoka omu approachinga n'omugamba munnaye kiri bwe kiti ne bwe kiti okitegeera naye genda naawe mu maaso ga Mukama okole ki obuuze Adima yalinganga n'osirika naye nga bonna mikwano gyange naye ngaera ninamu benteeka mu maaso ga Mukama teyayogera kati nze neŋŋenda mu maaso byange kati mba nkomyewo kati kubeerawo awo yali Christmas season eyali Christmas season something like that bairi nagendayo emirundi ebiri kati luutu ey'okubiri nadda bakoze conference ku church kati mukudda nga bakoze conference kyava akola ki kyava ŋŋamba Andrew nina ekyamagero kyo nemugaa kyamagero ki kati nga nze ndowooza manyi bano abasajja abayita abatume abayita bannabbi basajja bazibu nnyo bakuteekako entiisa even if you do something first tell them osooka bagamba naye wogenda kulaba kitaawo naye wogenda kujja sente mu banka naye wogenda kukola kintu kyonna baagala kumala kubagamba osooka kutegeezaako down to them nga tonnabakola kintu kyonna kati nga akwambaza entiisa eri nti ye yakola ki yakusabira instead of having the fear of God
obeera olina fear ya muntu ekyo ekintu ddala abantu bakiyige tetulina kutya abaana b'abantu obola nti muzeeyi yagamba nti totyanze tutunulira tya Mukama era tubeebaza nnyo okuba nga batusomesa okuba nti Mukama ategera naye ng'oli omusajja yatuteekako entiisa tugenda wa mutume tugenda wa mutume tugenda wa mutume tugenda wa mutume kani imagine tugenda wa mutume naye nga tewali nkulaakulana egenda muki mu maaso tugenda waani wa mutume naye nze lwakwanze nikolangamu olukujjukujula nga nze nzijjawa era nze namusumbuwa nnyo omutwe lwanze najjanga ero kati munnange akola ki nasanga bakoze conference yali ya nnaku 3 ku kyaki kati nnaku 3 ezo kyava agamba Andrew ekyama ndagule kama nti lagula kati munnange ngamba Andrew situka yangamba okusituka nansituka waliwo omwana wa mwannyinaze omu namugana situka namwerako example ayina akantu ke yakola nti yayogera omusajja yaliko ne mwana wa mwannyinaze omujjudde which is wrong kubanga ebyo ebintu olina kuyita mwana n'omubulira eno mugongo naye yayogera nga ne maama we akola ki awulira omwana n'aswala kuba nti bwekaza namuga atuula n'aŋŋamba nti Andrew situka nensituka naye nyambadde bulungi essuuti yange andi musajja ali smart nkubidde ku jiini andi smart nnyo kuba enviri zi crazy natukisira Mukama n'aziŋŋaana nenkola ki nandi smart kati n'agamba n'omukyala nawe gole ku kasituka bwe yasituka n'agamba omukyala Andrew yagamba nti okuva n'olwaleero oli omukyala gwe badde ogenda okuwasa si agenda okuba mukyala wo yoyo Mukama gwakuwadde abagaba akulaga omukyala omukyala wo Mukama gwakoze ki wakuwadde ujja wamulinamu interest gwe yali akuwa nze interest nagirinamu aliwa mumulala era kyantwalira akadde okwa accepting ono wegambyeko nabbi yabagaba yabawa obufumbo obwo naŋŋamba nkimanyi ogenda kugaana naye oyo yaani omukyalawo nti Mukama gwamulaga nga ye gwate Mukama yali akulaga aliwo nze Mukama yali yandagono kubanga olunaku lwe yagenda mu kyalo kankuleku kati ninyi ja kuddayo nnyeri olunaku lwe yagenda mu kyalo nga muwambula okwenzi naŋŋamba Andrew nze ŋŋenda mu kyalo kubanga covid andemeredde wanyambula abasajja bonna kasinga nakyakukola kyakulya kanzireyo wa mu kyalo enkera yaalwo endowuli yaliwa mu kyalo ngamba Mukama yeewunyisa awo nemanya paati nnene eyabuki eryekirooto kiraga nti Mukama akola ki ensonga azirimu kati munne nkomawo wano kati nze nga gwendaba kati munnenge wayitawo ebbanga ngamba nti Andrew nti kansule ewuwo kuba yalina pikipiki kansule ewuwo koleki mufune n'amafuta g'obufumbo nga tugenda abamwalira nga yebikana nga katusene mu buliri bufune amafuta g'obufumbo nga bamwalira buliri omusumba nga bamwalira buliri nga yeebaka mu kitanda kyane ne mukyala we bajja ne basula ewuwo ne beebaka mu buliri bwange ofune amafuta g'obufumbo kati nze musajja tunasula mu ddiiro kati mu kusula mu ddiiro natandikira okuloota omuwala Joli wali tomuloota nga tomulabanga nako mu bamala osula mu buliri bwo otandika okumufuna bwe naloota omuwala oyo nakola ki naloota omuwala oyo nensituka kubanga ebiseera bwe nali mpulira njala kukola ki kuwasa nemba nyumiza nga twagambye neziramu neneebaka nenziramu nemuloota nenkubira muganda wange William nemuga William nina kyendaba kyesitegeera kyava ŋŋamba Andrew topapa kiwaka ki akaseera tuyongera okusaba netweyongera okusaba nendoota ekirooto nga omuwala antutte ewaabwe amawetayo mu buliwo nantwala ewaabwe
n'agamba baganda be mu kirooto nti bulijjo mumubuuza omusajja wuno omukozi eki muleese munne mu kirooto ayakondibadde akola nga maama sokaine metro n'amugamba nti oleese omuvubuka omulungi ate aleka wampisa ate aleka waddembe n'empawamuka neŋŋamba William n'aŋŋamba Andrew opapa kuba ne Stan akola ki ayogera kale I was so excited okusinzira ku byenkola ki kyokka ate nga noono omuwala owe naye ate mukola ki omuloota bombi oli awo mu katogo muloota olaba nti mukama yayogera bonna muloota bonna mbaloota ati ne tweyongera okusaba neeyongera okuba nga mbeera n'ennabbi nenziramu nendoota kati neŋŋendako ewoono ono w'emunyonyo ono yali mukwano gwange neŋŋendayo nembabuuliramu nga twongere okusaba kati nga ndoota abantu bameka babiri kati munnange banayo olwali lunaku lwa Sande nga namba mukama njala yakabonero nendoota ekirooto nga ŋŋamba bannange bati ow'emutundu oli sigenda muwasa sigenda muwasa oyo mutadde kati mbaani mu ttawuni nsinkana omukyala nsaba kabonero nsaba omukyala nsanga omukyala mulokole aŋŋamba mutabani nasanyuse nnyo konza ate kiki waliwo omukyala wadde ogenda okwambaza empeta naye tewamwambaza mpata nensanyuka neŋŋawo omwana wange ngaawonyogwa mu nsasa naye ng'omumanyi oyo omukyala omulokole yali abikugamba nali mumanyi nga ngagenda nga mponya omwana wange ogwa mu nsasa ge nenkoze ŋŋamba kitegeeza nti nga ngamba oweno omulala ono gwe nagabasabire nga kitegeeza yandibanga ono mukama gwakulaga gwandaga kati ekintu ekyantabula kiikino era nti eddoboozi lyajja ne liŋŋamba nti Andrew twala we mukyalo yanaasobola okutegeera anaamanya amagenda g'obulamu obwo okuwanirira kati neebuuza ku babiri yakola ki yani awo nno we tujja okuba nga tukomerawo nga Andrew akyatabuddwa omukyala omutume oba omukyala nabbi gwe yamulaga nga bamaze okwebaka mu buliri bwabwe olwo nno n'atandika okufuna ebirooto nga biraga nga ye mukyala we kyokka ekyewuunyisa baali babiri lwe yali afunako ekirooto omukyala okuvaako mu kkanisa emu n'ono gwe yali amulaga ani gw'aba awasa mukama amugamba nti twala oyo anaategeera amagenda g'obulamu obwo mukwano gwange omulungi njagala okwebaza okubeerako Good Girl Doreen Nutrition Mamdi channel YouTube yaffe eno weeri okubanga ekusomesa okubanga erina weekuteeka era weekwongerayo naddala mu nsi ey'omwoyo n'okumanyisa biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ate ne mu nsi yonna okutwaliza ewamu njagala n'okwongera okwebaza Andrew Bambi okwewaayo n'ojja n'otuwa obujulizi mukama nga bwe yakozesa n'akugjayo eri n'akuteeka eno n'ali ku kamera olunaku olwaleero Mina Aminatara owa Jis ate munaye naye mwebaza omukyala oba omwana wattu oyo abeerawo okubanga atuyamba n'abatuwa ekifo Makutano Hotel we tuli we tukolera ate munange bu videos waffe okulabanga olaba nti buvaayo bulungi tugenda kuba tuddamu okusisinkana ku rekisa kya Katonda ate njagala kugamba nti berako tovaako bera bulungi.